Bannange omukyala Donzera alabika nga kyetagira ddala essaala zammwe bafans be bonna kubanga oluvannyuma lw'okuba nti nno yasiibulwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Lahey Hospital and Medical Center wali mu USA, yalabika nti bamugamba adde ewaka kubanga bamusiibudde. Era ekizibu ekyali kimutwazizza mu ddwaliro mwakiraba bulungi mwena nti abadde mulwadde ku lw'ebifaananyi ebibadde bigenda mu maaso n'okuba nti bitambula ku mutimbagano, era ng'obuzibu obwaviira bwali bwa kidney failure. Wabula essaawa eno omukyala alabise nti nno amaanyi kwegamba tegannaba kumuddamu bulungi, era nga naawe bw'omanyi nti omuntu bw'aba avudde mu ddwaliro amaanyi tegakomerawo awo, asigala akyawulira kwegamba olungubangu batannaba kutereera bulungi. Kati kyekiri ku mukyala ono Sheila Donzera, era nga yagenze mu maaso n'alabika nti nno alaamira ddala ku Instagram page ye, era just in case of anything, I said just in case of anything, omukyala ono alina ebigambo bye yagenze maaso n'alabika nti no awandiika ku page ye, era nga byalabise nga bigambawo biti wabula olumbe luno lunnumye, but nothing is more important in my life than being proud of everything I've done in my 32 years of life. If I don't overcome, my children and my fans will always tell my story. Ng'abagamba nti olumbe luno engeri gye lumulumyemu naye mbutuufu awulira alutenze olumbe lumulumye nnyo, naye ate teri kisinga makulu ng'obulamu bwe bwalivinze, era nga tasobola kuba nti yejjusa buli kimu kyakoze mu myaka gino 32 gy'asobodde okuba nti no alivinga in life. Era n'agamba nti bw'aba nga tasobodde kivuunuka, abaana be nammwe abawagizi be mujja kubeera nga muteeringa story ku kiki kyabadde ng'agenda mu maaso n'okuba nti nno akola. Era okulinga okulama alinga agamba nti agenda kuma ku gino emyaka 32, so bw'aba nga feirinze okuba nti akimakinga up, the fans and the children bajja kuba nti babuulira nti Donzera mbutuufu yaliwo. But then never give up in life, nga Mukama Katonda tannaba kwegamba kukulaga nti akuvuddeko kuba ye tatuvangako. So I think she needs your prayers. Mwena bafani ba Donzera. Donzera is not yet okay, newankubadde nga bamusiibula okuva mu hospital ng'era ali waka naye tannaba kubeera okay, kuba omuntu atandikira okuwandiika ebigambo bwe biti wammanga abanga asiibula indirectly, but then ogwo muzimu togugaana tugusazamu mu linnya erya Yesu. Abafans ba Donzera bambi mu keeping on with the prayers, mumusabire mwe abamusabire okuba nti bamusiibula teri ndwadde etawona. Mukama Katonda yasinga abalwadde bonna gattako ne ssente zonna oba kiki kyonna, wabula mumusabire. Your prayers are most needed, almost important here. Mumusabire alabike nti bambi asukka adde ku ddene. Mukama Katonda amusaasire. Thanks for watching my YouTube page. Make sure you subscribe more and more and more. I love you.